Special Reporter abantu mu balanguzi ku 96.3 mbadde ndyawo abantu ne baŋŋamba nti amootu weekubidde nnyo ku nsi gendako ne mu ggulu oyogereko n'abatuuze abaliyo kantandike noono omukulu katayimirira amannyo gasinike nnyo kale gwesindisa amannyo oyina yejo neyagirako ng'ate ndikyaliiwo wange waawa ate omukono gwabadde ki obwana bwanno bulabulooka mu nkuba okwagala okunzita obusu kirabika weerwanyeeko nga bukuuttula mwampulidde tewaliiwo n'omu agenda kuddayo kuzaala sina budde nga bwemanyina okuddayo ku nsi kudduka mpolampola salaamu aleikum waji buzaata ku nsi obadde weekyanga ate kakati ndaba neno mu ggulu ng'ocwacwana mutawanaki pasita Ige Kawala ayambadde amajoowo g'ekisiraamu asoma Qur'ani mbu wamuwadde surati ki suuna amun biladullahi tasrukh wal islamu ansaruhu summun wa umyanu muzaata kankwerekereze kiga yimiryakawo njogereko naawe muzaata agambye mbu oli mu Qur'ani oyogera ebintu ebitakwatagana tiyategedde kintu kwe kyavudde ng'oli mukaka mwenu naye munange obudde bundidde empinga leka nyangwe mangu kubanga nyina okuddayo ku nsi isima Olex bako bugambo bw'oyogera eri bannansi kuba nze nzirayo mangu muyisa bubi abantu mu position bwe mulimu ogw'ekisiru obusungu bungi isima mumanyira mbwa mmwe naye nga namwe mwali mubi nga muyoola busa isima obusungu bungi kakana obusungu bungi bugenda kukyuka iwaye bugenda kukyuka fe tukimanyi isima abamu ku mmwe mwandibadde bubi nnyo ate isima nze ondaba nnyinza okukeera ne ngenda mbeera efotipotonze lwaki towulira toddangamu n'omumanyira n'ebyo ebinnyo n'akabuto akakuvayo n'embaliga mulaalo gwe tumbaavu Special Reporter abantu mu balanguzi ku 96.3